Welcome to Tamais International Schools. Tamais Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamais International Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International program. Located in a beautiful, cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamais International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamais International Academy. We make your child's dream a reality. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tutendereza Allah omulezi w'ebitonde byonna ne tumusaba emikisa gye n'ebyengera bye abizze ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne ku bantu be ne ku bagoberezi be bonna okutuusa ku lunaku olw'enkomerero. Tusaba Allah akkiriza emirimu gyaffe emirungi atusasulemu empeera ku lunaku olw'enkomerero. Bakadde bange mwenna kubya ddala ku bakadde baffe abateesiteesi b'olukuŋŋaana luno, bamashayikh ab'ebitiibwa abazze nga basomesa mu lukuŋŋaana luno, abaami n'abakyala mwenna abazze okubaako kye muyiga mu lukuŋŋaana luno. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala buli omu amusasule empeera ennungi ate era abagase n'ebizze bisomesebwa mu lukuŋŋaana luno. Ansoose kwetonda nabadde wakujja lunaku lwankya, naye olw'ebigo tebiraze nasabye bakadde bange ne banzikiriza nzije wano olwaleero tuleme kufiirwa ate n'olwenkya. Kale okujja kwange wano nzize kubeera nti nzibiikirira ekituli ekyalibadde olunaku olw'enkya. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebyo byonna bye tugenda okuyiga era bye tuzze okuyiga mu musomo guno gaggadde ogw'omulundi guno. Nga bwe mutegedde, ebikwatagana n'akiida birongo ne sharia ne akiida bitambulira wamu. Ekimu kikulemberako obukulembezi ate ekirala ne kigoberera. Sijja kuwanvuya nnyo mukaddima, nja kugenda ku nsonga butereevu. Sewe mukadde wange, ndabye nga olukuŋŋaana luno lwetaagamu omusomo omutonotono ogwa zaka, ng'ate era zaka kimu ku misomo gya akiida. Okusookera ddala, abantu abatalina akiida tebawa zaka. Abantu abatalina akiida tebamanyi mpagi ya zaka. Ebintu ebyo byetaaga okubinnyonnyola nga biri wamu byombiriri. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atuyigiriza eddiini yaffe, essira eryasookera ddala
lyali ku akida ate ebirala ne bijja oluvannyuma nga bigobera akida. Emyaka nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama gye yamala e Makka 13 mirambirira, essira yali alissa ku akida, okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, okukkiriza amateeka Allah subhanahu wa ta'ala ge yassa, okukkiriza ensisinkano yaffe ne Allah subhanahu wa ta'ala, era eyo bwe tuliba tusisinkanye gye tugenda okusasulwa mu mirimu Allah gye yatulalikako okukola, omuli essala, omuli zaka, omuli okusiiba, omuli hijja n'emirimu emirala. Kati yo zaka essira lyayo okusinga lyaliwo nga nabbi asenguse azze e Madina, naye abantu yali amaze okubateekateeka nga bamaze okukkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero, ne bakkiriza amateeka ga Allah, nga buli tteeka bamala okulikkiriza nga lyetaaga okulissa mu nkola, bwe batyo butereevu bwe balissa mu nkola. Kati mu mateeka ago mwe mwali erya zaka. Allah subhanahu wa ta'ala etteeka ly'ezzaka yayagala nnyo kutereeza mbeera zaffe, yayagala nnyo kutuwa mukisa ogw'okudda gy'ali, yayagala nnyo kutuwa mukisa ogw'okutuwa empeera esukkiridde bwe tuliba tuzzeeyo mu maaso ge ku lunaku lw'enkomerero. Tukkiriza ffenna nti bye tukola wano ku nsi okusasulwa kugenda kubeerawo ku lunaku lw'enkomerero. Esswala zaffe tugenda kuzisasulwa ku lunaku lw'enkomerero, okusiiba kwaffe tugenda kusasulwamu ku lunaku lw'enkomerero, ne zaka bwetyo, ne hijja bwetyo, n'emirimu emirala gyonna bwe gityo. Naye njagala kubalaga bukulu bwa zaka n'engeri gye tusobola okwebalaabala tuwe zaka mu ddakiika tono nnyo. Obukulu bw'ezzaka bweyolekera mu kuba nti yaddiŋŋanwa emirundi egiwerera ddala 6 n'okusoba mu Kulaani ey'ekitiibwa. Kulaani buli lweyogera ensonga nga egiddiŋŋana emirundi, kibeera kiraga obukulu bw'ensonga eyo, kibeera kiraga omugaso ogw'ensonga eyo, kibeera kiraga obuluŋŋamu Obusiraamu bwe bwagala okuluŋŋamyamu abantu ku nsonga eyo. Kati ensonga y'ezzaka yalaalikibwa erwanyise obwavu n'obunaku, erongoose psychology mu bifuba by'abantu, mu mitima gy'abantu, tuleme kulowooza endowooza embi eri bannaffe abalinawo okko bye balina. Omuntu ayinza okulowooza obubi
ku banne abalinawo ng'alaba tebamufuddeeko, ng'alaba tebamuyambyeko, bibeerawo. Era senga abantu bakola research, okunoonyereza ku bimu ebiviirako abantu okukosa bannaabwe, ababbi ne bakosa bannaabwe, abatemu ne bakosa bannaabwe, abalogo ne bakosa bannaabwe n'ebirala, ojja kwesiŋŋaana nga kazaala bunywa oba ebimu kubireetera abalala okukosa bannaabwe byanfuna, bwavu, bunaku n'ebitambulirawo bwe bityo. Kati bw'obusiraamu obwatuyigiriza akida, okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'okukkiriza ebiragiro bye bye yatulagira, amateeka ge ge yatussaako nga mwe muli etteeka ly'ezzaka, sikyali kya lubalaato, tekyali kya lusaago, ddagala eryatunogebwa, ddagala eryatuweebwa okulwanyisa embeera zaffe, okumala mu myoyo gyaffe obukukuuzi ku balala, okumala mu myoyo gyaffe ensaalwa ku balala. Kyova olaba nti mu aya ya 13 mu surati Tawba eyali eyogerera ensonga y'ezzaka, yawaakokko ku bimu ku bigendererwa ebyokugitoola n'okugiwaayo. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum. Aya yali ng'erimu okulagira, ng'erimu okuluŋŋamya omukulembeze Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abeere nga asolooza ezzaka, akuŋŋaanya ezzaka mu maali y'abasiraamu abakkiriza Allah, mu maali y'abasiraamu abaami n'abakyala, mu maali y'abasiraamu abamanyi nti bagenda kusisinkana Allah ku lunaku lw'enkomerero, ng'era mu kumusisinkana ku lunaku lw'enkomerero agenda kubabuuza an maalihi min aina iktasabahu wa fiima anfaqahu. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubuuza buli omu emaali gye yamuwa ku nsi kuno yagifuna mu makubo ki, yagijjanga mu makubo ki? Kuba amakubo mangi agafunibwamu emaali. Mulimu ekkubo ly'okulima, mulimu ekkubo ly'okusuubula, mulimu ekkubo ly'okuweesa, mulimu ekkubo ly'emirimu kati egituweebwa nti ono mukulu akulira zaka, aweebwa emaali y'okulira ezzaka oba aweebwa omusaala. Emirimu gye tukola nga tufuna emisaala, ago makubo ga kufuna maali, buli muntu agenda gabuuzibwako mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ate ekirala obuuzibwe fiima anfaqahu, bwe wamalanga okufuna emaali yo wagisansanyanga otya,
makubo ki ge weesaasaanyizaamu emmaali yo? Mu kkubo erisaanidde okusaasaanyizibwamu emmaali yaffe kkubo lya zaka, kubanga lye lisinga amakubo agasigadde. Olwabino wammanga ekisooka bw'osaasaanya emmaali yo ng'ogiteeka mu kkubo lya zaka, ng'ogiteeka mu kkubo lya kusaddaaka, ng'ogiteeka mu kkubo lya kutegeka misomo nga gino, emmaali eyo ebeera egenda kukuweesa empeera ku lunaku lw'enkomerero, ate ebeera egenda kukuweesa omukisa gw'okugasa bantu banno. Emirimu gye tukola mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu giteekulwamu emirundi ebiri. Omulimu nga bw'ogukola omugaso gwagwo gukoma ku gwe agukoze. Buli lw'okola omulimu nga omugaso gwagwo gukoma ku gwe agukoze, omulimu ogwo gufunamu empeera. Nga kati okusaala okufunamu empeera ekoma ku gwe osadde, okusiiba okufunamu empeera ekoma ku gwe asiibye. Naye ate bw'ogenda n'okola omulimu gw'ezzaka, empeera gy'ofuna mu zaka bannaaye ate ekubyamu emirundi egiwerera ddala, kubanga ate zaka okugasibwa kwayo tekukoma ku gwe agitodde, nedda ate kweyongerayo ne kugenda kubona abantu abalala, omuli abaavu, omuli abanaku, omuli abasiraamu abaakatwegattako abapya, omuli ababanjibwa, omuli abakyali mu buwambe, omuli abali mu kkubo lya Allah n'abaana b'ekkubo, nga aya bwe tugimanyi era mu surati Tawba namba 6, innama sadaqatu lilfuqarai walmasakini walamilina alaiha walmuallafati kulubuhum ila akhiri l-aya. Emigaso gy'ezzaka tegikoma ku muntu agitoola, gyeyongera ddala ate ne gibuna abantu abalala. Kyova olaba nti n'empeera yaayo ewa Allah subhanahu wa ta'ala yagaziwa okusinga empeera ey'emirimu emirala gye tukola nga gikomako ffe. N'olwekyo bassebo ne bannyabo, ensonga y'ezzaka nkulu nnyo. Ensonga y'ezzaka senga tubeera tugiwadde ebiseera, tugiwadde ebirowoozo, tuteeseemu amaanyi, senga ffe abayamba okuteekawo ebitongole by'okudduukirira abalala olwa zaka, senga ffe ekyokulabirako ekirungi mu nsi yonna, nga senga wabadde waguddewo ekizibu eky'amataba nekikosa abantu, olwa zaka yaffe gye twettanira, olw'ezzaka yaffe gye tuwaayo etusobozesa okuyambako bannaffe abafunye amataba, etuyambako okuddukira bannaffe abayiikuikiddwa ensozi, etuyambako okuyamba bannaffe abali mu kubudama ezzaka. Era mulimu mu bika by'ezzaka bye tutoola nga kika kya mmere. Mulowooza lwaki kika kya mmere? Kubanga emmere eyamba mu kudduukirira ababudama, emmere n'eyamba mu kudduukirira abali mu biseera by'enjala ebyekyeya. Jjukira nti jjogerafe w'ensi eno Allah subhanahu wa ta'ala ebitundu bye yalonda bibeere nga birimibwamu emmere, bibeere nga
bisimbibwamu emmere mu nsi yonna bye bitono. Ebitundu ebisinga obungi bikalu. Tunulira ku lukalu lwa Afirika, amawanga agalima emmere matono. Ettaka eggimu mu nsi muno liri watono. Ffe nga bannayuganda alhamdulillah ogwo mukisa Allah yagutuwa. Ffe abamu ku balina ettaka eggimu erisimbibwako emmere. Naye bw'ogenda e Nigeria, bannaffe ettaka lyabwe erisinga kkalu. Bw'ogenda Algeria, nabo bwe batyo bannaffe bali ku ttaka kkalu. Bw'ogenda Morocco, bw'ogenda Mauritania, bw'ogenda Egypt, bw'ogenda Libya n'ebitundu ebisigaddewo, abantu abasinga tebalina bye balimira mmere, tebalina ttaka ggimu. Kati ezaka nga waliwo eweebwa nga ya mmere, ne zakatil fitiri essira yasinga kuliteeka ku mmere, kitegeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala yayagala abantu bettanira ezaka basobole okuyambako bannaabwe abeetaavu b'emmere mu nsi yonna. N'olw'ensonga eyo zaka nsonga nkulu nnyo. Ezaka mu akiida yaffe mpagiruwaga mu mpagi z'Obusiraamu. Tusaanidde okugisoma, okugitegeera, okugitoola mu bulambulukufu, okugiwaayo mu bulambulukufu, Obusiraamu butambule. Kye naalisembezaayo nayo ku nsonga y'ezaka olw'obudde. Allah subhanahu wa ta'ala wa kisa, era mu kisa kye kyeyolekera mu zaka nga atulaaliko okugitoola. Bwe yatugamba nti khudh min amwalihim sadakatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ekigero kye yatulaalikako okutoola ezaka kye kikyasembyeyo okubeera ekitono mu bigero ebitoolebwa mu mbeera endala. Njagala okukola comparison, mukaarana mu ntoola yaffe ey'ezzaka n'emisolo egitoolebwa awalala. Olwaleero bw'otunulira emisolo engeri gye gitoolebwamu, tegitoolebwa mulundi gumu ku muntu, naye gitoolebwa mu ngeri nnyingi, ng'ate agitoola ye muntu omu. Omuntu atoola omusolo bw'abeera mukozi mu kitongole, bw'abeera mukozi mu gavumenti ogwa pay as you earn paye. Ate si gwe gwokka, ate tomanyi percentage emutoolebwako mu musolo ogwo, eyinza okugenderera ddala mpaka mu 40%. Omuntu y'omu oyo naawe omusolo ogwa trading license, omuntu y'omu oyo naawe omusolo ogwa road license, omuntu y'omu oyo naawe emisolo emirala nga bwe tugimanyi. Kuba n'ogwa VAT nagwo omusolo omuntu yaguwa. Bwe kyatuuka ku zaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, rubu'ul ushr teyayongerako ndala. Rubu'ul ushri kitegeeza kimu kyakuna ku bugagga bwonna bw'osolozezza nga bwa ssente enkalu. Kuba abantu abasinga ssente enkalu ze bategeereramu obugagga, yadde nga ne mu birala obugagga gye buli. Ensolo kya bugagga, n'emmere kya bugagga, ne ebyobugagga eby'omu ttaka omuli zaabu, omuli feeza, omuli amafuta, omuli uranium n'ebisigaddewo byonna bya bugagga.
naye omulembe kati gwe tuwangalirako gusinga kutegeera bugagga mu sente enkalu. Sente enkalu zaka yaazo rubu'ul ushri 2.5%. 2.5% tekyeyongerako ate tekikka, kisigala bwe kityo emyaka n'ebisiibo okuva ku mulembe gwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'okutuusa leero. Rubu'ul ushri kigero nga kitono nnyo, era bakugamba rubu'ul ushri 2.5% mu kakadde akalamba bassebo ne bannyabo, mu kakadde akalamba rubu'ul ushri gibeera mitwalo 2.5. Akakadde akalamba ogenda kusigazaawo mmeka? Ogenda kusigaza emitwalo 9.7 zogenda okusigaza. Kati ye Allah subhanahu wa ta'ala akwagalamu emitwalo 2.5 gyokka, ayina akakadde 2.5. Sigambye nti otandika kakadde mu kuwa zaka, nedda waliwo niswab kwe tutandikira. Ennaku zino ekyukakyuka naddala eya silver, kubanga silver wane waffe gye tutera okutambula nayo olw'okwagala okuyamba abaavu abanaku be tulina mu bungi. Kati nisaabu ya silver ku ssaawa eno eyingidde obukadde 2. Obukadde bumeka? 2. Rubu'ul ushri 2.5% y'obukadde 2 gibeera mitwalo 5. Mitwalo 5 subhanallah, ng'ekisa kinene Allah subhanahu wa ta'ala kiyatusaako. Naye awamu n'ekyo obukadde 2 ng'ojjamu mitwalo 5 bangi nnyo, kibalema. Bangi nnyo tebazitoola, bangi nnyo basuulayo gwa naggamba. Awamu n'okubanga eryo tteeka okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala gwe tukkiririzaamu. Tukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala mu mitima gyaffe, naye ate ne twerabira okukkiriza Allah mu bikolwa byaffe. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutukangavvula abantu b'ensi eno olw'okumukkiriza mu mitima gyaffe, naye ne tutamukkiriza mu bikolwa byaffe. Ebikolwa kikulu nnyo okubanga bigoberera enzikiriza yaffe. Enzikiriza yange temala nga ekomye bukomi mu mitima gyaffe, nedda erina okugoberezebwako ebikolwa. Kati mbadde mbalaga kisa kya Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatulalikako ezaka 2.5%. Rubu'ul ushri busente butono nnyo senga obeera obubaze, naye wa Allah subhanahu wa ta'ala ezo sente nyingi. Busente butono nnyo senga obeera obujje mu mmaali yo, naye wa Allah subhanahu wa ta'ala bugenda kukolera omulimu munene nnyo. Tutahiruhum biha, obutono obwo bwowaayo bwe bugenda okutukuza, bwe bugenda okutereeza enfunayo, bwe bugenda okukuuma emirimu gyo, bwe bugenda okwongera obukuumi okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Tutahiruhum biha wa tuzakkihim. Obusente obwo obutono nnyo bwe zaka bwe butulongoosereza embeera yaffe. Fe abawaddeyo zaka
embeera yaffe yeetaaga okugitereeza. Tulina famire zetuwangala nazo, zeetaaga okuzitereeza. Tulina community zetuwangala nazo, zeetaaga okuzitereeza. Ate na betuwangala nabo mu community oba mu famire, senga baba bafunye ku zaka, nabo bagenda kutereera. Kubanga emitima gyaffe gino egyatukwekebwa eyo mu bifuba gye gitudde, Allah yasinga ogitegeera, naye yatulagako katono nnyo mu psychology wa zaka, mu psychology w'okuwaayo, mu psychology w'okuyamba. Teri muntu awaayo, teri muntu ayamba. Bayambye ne bamukolima. Teri muntu adduukirira, badduukirira ne bamukolimira. Bamwagala, bamusabira, bamusembeza. Kwegamba oyo ye psychology Allah gwe yatuteekamu. Era bwe kituuka ku zaka ng'abantu bawadde zaka, oyo psychology alina okutuukirira. Emitima gy'abantu abagenda okufuna ku zaka, omuli abaavu, omuli abanaku, omuli abasiraamu abapya, omuli abalina amabanja n'abalala, psychologically emitima gyabwe ginaabuuka, emitima gyabwe gitereera. Ate ensi eno gye tuwangalirako ffenna, senga abantu emitima gyabwe ginaabuuka, obulamu bwanguwa. Ensi eno gye tuwangalirako senga abantu emitima gyabwe gitereera, ebyokukola birabika. Naye emitima gyafa, emitima gyakyafuwala, emitima gyakakanyala. Tewali kirongoosa mitima nga Allah subhanahu wa ta'ala kye yatusizaawo. Ekisooka ddala okumukkiriza, ne tunyweza obukkiriza bwaffe. Ekyokubiri okuteeka mu nkola ebyo bye yatulagira tubisse mu nkola, nga mwe muli zaka. Baddu ba Allah b'ebitiibwa, Sheikh agenda kunkoonako, naye ebikwatagana ne zaka njagala kubawa ebibalo mu bufunze bwe biti. Allah subhanahu wa ta'ala ng'alaalika ezaka yageraageranya amaanyi, yatunuulira amaanyi, yatunuulira effort omuntu gy'akozesa mu kunoonya ebyobugagga. Buli effort gy'okozesa gyekoma okubeera entono oba ennene, ne zaka gyekoma okubeera entono oba ennene. Kitegeeza ki? Kati okugeza, tulina emmaali gye tugwira obugwizi, gye tugwako obugwi. Kati nga wano we tutudde Kabojja, waliwo bannanyiniwo masha Allah. Bwe bukeera ku makya ng'ettaka wali tutudde Allah aliyisizaamu omwala ogw'amafuta, ye barikazi. Mali ogizudde, mali ogiguddeko, togifunye mu effort yo, togifunye mu maanyi go. Oba awalala mu bitundu ebirala wagulayo ploti, wagulayo ekibanja, kibanja nga tomanyi biri wansi mu ttaka. Allah subhanahu wa ta'ala n'agenda akubbulirayo, n'agenda akugirayo zaabu mu ploti gye wagula, feeza mu kibanja kye wagula. Eyo emmaali oba ogiguddeko bugwi, toyina maanyi g'oteeseemu. Kati rikazi, firrikazi wa firrikazi alkhumsu, mu maali ey'ekika bwetyo tugijjamu alkhumusu 20%. Kubanga fenga abantu tetulina nnyo kyamaanyi kye tuteeseemu, tetulina ntuuyo ze tusaze.
kati emaali efaanaganako bwetyo eyo mu zaka ejjibwamu 20%. ne wabaayo emaali nga mu butuufu tugiteekamu effort naye si yennene. kati nga ffe wano abali ku ttaka ejjimu e Uganda, emaali gye tujja mu ttaka nga tulimye bulimi, ebibala, omuceere, kasooli, bijanjaalo, ntungo, binyeebwa, emmere gye tulima, yes tuteekamu amaanyi, naye amaanyi agasinga mu mmere si gaffe. Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okutuyamba mu mmere. Bwoddayo mu surati Abasa otegeerera ddala amaanyi Allah gatuteekera mu mmere yaffe. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. falyanzuri linsanu ila ta'amihi anna sababna almaa sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. buli muntu atunulireko olugendo lw'emmere nga bwemezebwa ne effort gy'ateeka mu mmere ate n'awalala emuteekerwamu. Ffe nga bali ku ttaka ejjimu lye Uganda, kyengera tukyebaliza Allah subhanahu wa ta'ala. bwe kituuka ku mmere ffe tukoola bukoozi we tugenda okusimba emmere ne tulira enkuba ya Allah gyakamula mu bire. wa anzalna min almu'sirati ma'an thajjaja. Allah yatukamulira enkuba okugijja mu bire. eyo effort si yaffe. enkuba bwemala okutonnya ffe ne tusimba emmere ey'empeke, ey'emirandira n'endala. ogwaffe gukomaawo ku kusimba. naye malayika za Allah ze tutamanyi muwendo ezigenda mu mmere gye tusimbye zigiteeketeeke zigimeze biidhinillahi ta'ala. emmere yeetaaga percentage ow'enkuba ffe ge tutamanyi. emmere ne yeetaaga percentage ow'omusana guno ogw'enjuba ffe ge tutamanyi. emmere ne yeetaaga percentage ow'empewo eva ku mwezi. byonna Allah subhanahu wa ta'ala yabikontrolinga ne bamalayika be yateekawo. emmere neefuluma okuva mu ttaka, enkuba n'egitonnyako. weewuunya amatondo g'enkuba tegatonya ku kalimba nga kakyali kato, gatonya ku mabbali. kubanga senga enkuba eyo eba etonnye n'emenya emikonda gy'emmere tuba tuviiriddemu awo. ekisa kya Allah subhanahu wa ta'ala nti enkuba ne bwetonya tekutula mikonda gya mmere. la ilaha illallah. emmere eriko bamalayika bangi nnyo abagikolako. era ffe ogwaffe mutono nnyo mu mmere, gukoma ku kusimba na kukoola na kugenda kugijjayo kugikungula. kati ate y'emmere olw'okuba tuteekamuko amaanyi, bwe tutuuka okuwa zaka yaayo ate tuwa 10%. jjukira nti eririkazi tuwadde 20%, kati ate mu mmere tuwa 10%. kubanga newankubadde effort tugiteekamu, amaanyi tugateekamu, naye ate Allah subhanahu wa ta'ala amaanyi gatuteekeramu ng'akozesa bamalayika be baba atumye ge gabeera mangi okusinga ffe ge tuteekamu. kati ate ne wabeerayo ekipimo ekya zaka eky'emmere senga tubeera tugifukiridde bufukirizi, kubanga ebitundu ebimu bafukirira nfukirire. Abayijiputi, Abamisiri balima emicungwa egiwooma, balima amatunda, naye emmere ewaabwe bafukirira nfukirire. senga naffe tubeera tufukiridde emmere efukiriddwa
tujijjamu zaka yaayo 5%. Bubalo butono nnyo okuva lwe bwateekebwawo ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okutuusa olwaleero bijja kusigala bwe bityo mpaka ku lunaku lw'enkomero. Bibalo bitono nnyo kubanga Allah teyayagala kutukaluubiriza. Yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Kyensembyayo nakyo kyekibalo ekya Rabbul Ashir 2.5%. Tutandise na 20%, ne tuzaako 10%, ne tuzaako 5%, kati tusembyayo 2.5%. Kyekibalo ekitambulira mu zaka ow'essente ze tufuna tuteekamu amaanyi mangi mu kunoonya ssente. Asuubula ateekamu amaanyi mangi mu kunoonya ssente. Ow'emisaala ateekamu amaanyi mangi mu kunoonya ssente. Na buli muntu yenna emirimu gy'aba atandiseewo ateekamu amaanyi mangi mu kunoonya ssente. Bwe kyatuuka ku zaka ya ssente Rabbul Ashri 2.5%. Kubanga amaanyi agateekebwamu gasingako amaanyi agateekebwa mu kulima, ate amaanyi agateekebwa mu kulima gasingako amaanyi goteeka mu ebiba bifukumusi nga biva mu ttaka, zaabu, feeza, mafuta. Tulina n'ebyobugagga bingi eby'omu ttaka bye tutasobola kutottola kubimalayo. Basseruganda ne bannaŋŋanda, ekigambo ky'ezzaka kikulu nnyo. Mpagiruwaga mu mpagi z'Obusiraamu, naye kyannaku okubeera ng'Obusiraamu bw'abantu babuzimbira ku mpagi nnya zokka. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqami ssala wa sawmi Ramadan wa hajji baitillahi alharam. Empagi y'ezzaka ne bagimenyawo. Buli lw'omenyawo empagi emu bweti mu mpagi z'Obusiraamu obeera omenyewo Obusiraamu bwonna. Buli lw'oyimirizaawo empagi mu mpagi z'Obusiraamu obeera oyimirizaawo empagi zonna. N'olw'ensonga eyo mu mukisa nga guno dalasa ng'eno gaggadde tuzettanire tusobole okusoma empagi zino luwaga mu Busiraamu ate tubeere nga tuzikolerako, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala teyaziraalika zibeeraawo nga ziri mu bitabo zikomeeyo mu bitabo. Yaziraalika tubeere nga tuzissa mu nkola, Obusiraamu butambule. Tuzissa mu nkola, obulamu bwanguyirirwe eri abantu. Tuzissa mu nkola eri gye tulaga mu maaso Allah subhanahu wa ta'ala alyoka tusasule empeera okusinziira nga bwe twakola. Waqul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahu al-azim. Tukole Allah subhanahu wa ta'ala alabe emirimu gyaffe gye tukola, ate nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama agenda kutulaba nga ffe abagoberezi be abajja oluvannyuma lwe nga tulina obubonero kwatutegeerera, n'abakkiriza bonna mu nsi bajja kutulaba ku lunaku olw'enkomerero senga tunaabeera tukoze ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatulaalika okukola, omuli esswala, omuli ezzaka n'ebirala. Sijja kusukkaawo, nja kukomaawo olw'ebiseera. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ebitono ebyo bye tuyize atugase nabyo, era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abasomesa bonna mu misomo mu dalasa eno gaggadde abazze nga batusomesa emisomo egy'enjawulo atugase najjo era atusasule empeera. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwangaaze nga tuli basiraamu, ate ne waliba nga tuwummuza okuva mu nsi eno tuwummule nga tuli bakkiriza.
subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality.